banyabo sinaba tunawo ku banyabo tubaniriza ngaba Mogo ng'olunaku olwaleero tulina ensonga ez'enjawulo ze twagala okubanjulira ng'ekisooka mu byonna twagala kubanjulira Alan Cruz nga influencer waffe gwe tugenda oteekako naye omukono okutumbula products zaffe ez'enjawulo. Mogo eyina ebintu bingi byetuuse eri bakasitoma baffe. Tutunda piki kuloni tugabira ababalina piki nga ziri manya gaabwe ne tubawa ssente n'ababalina emmotoka nga ziri manya gaabwe ne tubawa ssente ate tuleseewo n'ekipya eky'amasimu kuloni. N'olw'ensonga eyo tusazeewo twegatte ne Alan Cruz tumufuule influencer waffe kuba tukimanyi bulungi nti audience gy'atagetinga ekwatagana bulungi nawe bennyini betunoonya okufuna amasimu kuloni. Essimu zino twegase wamu n'ebitongole ebyenjawulo omuli Infinix, Tecno ne Itel nga twagala okutuusa eri bakasitoma amasimu ku bbeeyi eyeesobokera ddala. Kasitoma kyetaaga okukola kyokka kwe kuba n'endagamuntu ye n'akyala ku dduuka lyonna eririko akapande ka Mogo n'afuna essimu ku bbeeyi eya wansi ddala ate n'ensasula ateekayo akasente katono mu ntandikwa esikali n'esasula buli lunaku oba buli wiiki nga ze zisinga obutono ku katale. Yes, nibannyabo. Okay. Amanya bamutala Cruz. Njagala okusooka okwebaza bannaffe aba Mogo. Mwebale nnyo kunzisamu bwesigwe buno. Mwebale nnyo kuntika mulimu guno. Omuvubuka ali eyo nyongera okutegeeza olw'okuba nti ndi omu ku abo abavubuka abasinga okugobererwa ku mutimbagano nsazeewo nange ng'omuntu nzikirize contract eno empeereddwa aba Mogo n'okwongera obategeeza nti ebintu byabwe biri legit si bya kiyaaye. Government ya Uganda ebamanyi bali certified bulungi ate era buli muvubuka yandisaanye akwate ku ssimu ennungi, buli muvubuka yandisaanye abeereko n'ekintu ekirungi mu bulamu bwe. So Mogo kikyezza okwanguyiza. Mogo ezze ekwanguyize nti bw'obanga oyagala essimu ey'akakadde naye nga tokalinaawo kitegeeza nti osobola okubawa emitwalo 28 ne bakuwa essimu buli wiiki n'oba ng'osasulayo omutwalo nga gumu mu 12,000 buli wiiki n'oba ng'osasulayo omutwalo gumu mu 12,000. Oyinza okumbuuza n'oŋŋamba nti Alan Cruz mba sobodde sasula mutwalo gumu mu 12,000 ki ekiddako? Bw'oba tosobodde sasula mutwalo ogwo gumu mu 12,000 buli wiiki tusooka ne tukwatamu katono. Tetukuggyako ssimu era essimu osigala nayo naye tukwatamu katono then bw'oguwaayo netukola ki netukuwa ate empuliziganya ku mpewo netukuzaako. Naye bw'oba musasuzi tekirina buzibu okujjako omuntu atali musasuzi gwasobola okukirabamu obuzibu naye omuntu omusasuzi buli wiiki omutwalo gumu mu 12,000 tukwate omutwalo gumu gudividing emu ennaku 7 omutwalo gumu 12,000 gudividing emu ennaku 7 olabe sente z'oba osasula buli lunaku. Osobola okugamba nti buli lunaku njaziwaayo okitegeera gwe wiiki neggwako nga tebakubanja. So Mogo bazze batwanguyiza ebintu ate bw'obanga oyagala ebintu nga fees era nawo oyina piki oyina kaadi ya motoka gireete gwe teekayo wali kaadi. Offices zaffe ziri awo Lugogo okitegedde. So omwana talemwa kuddayo ku ssomero nti tolina fees. Mogo obawo omusingo mutono nnyo ate ne bakukolera bo kinene. Fees ayinza okuba wakadde kamu n'ekitundu nga tomusobola. So okwate kapiki okateekeyo wali ffe tukwate akasente kaadi manya kaadi ya piki ffe tukwate ssente tugikuwe ffe tukuwe ssente okitegedde. So mujje tulina amasimu ag'enjawulo Infinix, Itel, Tecno. So zonna essimu weeziri bulungi nnyo nga bw'oziraba bano mu maaso.
mundabye nga nanga essimu ya Tecno Camon 40 eno simu nnungi nnyo noyinza okuba tolina ssente zijigula gimalayo mu kaseera ng'olina ebirala ebyokukola jangu manye ebbeeyi yaayo gwegamba nti njagala ya kibanja mpola ku Mogo ne wano wenyini wetudde mu maduuka ga Tecno jangu twakwataganye n'aba Tecno twakwataganye ne ba Itel twakwataganye n'aba Infinix buli dduuka ly'osanga yingira gwegamba njagala nkola ya Mogo ng'akayimba bwe mugenda okukawulira kitegedde so nange njagala okubaza aba Mogo mwebale twesiga ne munywanyi wange ono gwenzanya naye obuzannyo Mama Nakitende Ma Brighton Mama Nakitende brand ezo bbiri then waliwo na Alan Cruz nammwe abatunyumirwa mwenna mwebanyuma baidela ne Mama Nakitende ndowooza kabeeko byayongerezaako awo ate oluvannyuma tusule emikono ku contract egenda okuleeta ensimbi ezitokomoka okujjako njagala okwongerera okwebaza bannamawulire bannange babloga bannange ba YouTuber ba TikToker ba Facebooker Instagrammers mwenna abambereddewo mu lunaku luno kino kitulaga nti nga bannamawulire naddala egi yaffe n'empya twebeereddewo Shancells enkya waba n'ekintu ampita ne mubeererawo Tomiri waba n'ekintu ampita ne mubeererawo Blaze Media the same fenna banaye mwebale nnyo Kacumbali mwenna bakyali bange siyinza bamenya mannya mwenna ne mbamalayo ddala media ku TikTok awo musajja ankolera ddala bulungi muwaka wange Jose the blogger webale nnyo bayire ddala Cookie Promotions webale nnyo bayire ddala bannange mwenna muli bangi naye mumanye nti nsiimye mumpadde ebbanja ddene ate mwebale kundaga mukwano guno kuba obayita on short notice ate ne mubaawo so kindaze omukwano eri bannamawulire bannange omukwano gwe mundaze it's a short notice ayi ne mugamba nti Cruise tujja kujja tubeerewo oba otuwadde ssente oba totuwadde naye ate nga nkimanyi mwagala nkola etya mbokyeyo so kale ozinze ngenda kwebaza bakama baffe olw'okutwesiga mwebale nnyo okutwesiga n'okubakubiriza bannange bonna gye muli abatalina amasimu ga kabi mogeze eze ku mmeeza okubayamba jangu n'ekitono ky'olina kye bagenda okubategeeza wano bakuwa essimu ennungi ku kibanja mpola okuba ekifaananyi ekirungi buli kimu ba tiktokers mujje mufune amasimu agaliko agakabi wano ku Mogo byonna tuze tubigonjoole mwebale nnyo mwebalire okujja ku kenaali agadde osembyayo eno enkola Mogo gyekola ebintu bino mubirabyeko mu bazungu eyo muwulidde ku bantu abagamba nti mu nsi z'ebulaaya osobola okufuna essimu n'ogisasula mpola so saagala muntu akuwuddiisa agambe nti byakifere nkola weeri ate ne mu nsi ezaakulaakulana edda enkola eno mweri so si kipya wabula ate Mogo mu Uganda yeekisussizza n'ekireeta mu nkuba mpya ate era n'aba Mogo nsaba nyongero basaba bano abaana abali wano bonna ba blogger bano abaana abali wano beetaaga obulango ku peegi zaabwe okutambuza kontenti waabwe mbadde mbasaba bagenda wandiika amannya naye nga nze munnamawulire manyi kyetuyitamu n'okunoonya kontenti mbasaba bawandiike amannya nze nga ambasada waabwe tufune meeting mutuyite buli mwana ate sinemukolerayo budget entonotono gye tunaaba tukkiriziganyizzaako mube nga mulangirako ku mikutu gyabwe kubanga tubategeezezza no short notice but bazze kankadde mu luzungu kubanga kama baffe bayinza okuba ba luzungu kandusonde on behalf of my fellow bloggers journalists who have their social media platforms, I would kindly request Mogo, please, I'm on my knees, please help me. There's only one thing that you can give back. That's if you advertise with my fellow bloggers on their social media platforms. Many of them here have big numbers, but they really have they have less power.
reaching you guys. So if in case there is any chance, we are going to write our names down. I would wish to see a Mogo advert or a Mogo logo on their pages, because I've called them on a short notice, but they responded positively. So please and please, I would love to see each of the bloggers here having a Mogo advert. However small money it might be, but please, at least let him say, no, I won't work for that money. But for us, let's put a price for them. Please, thank you so much. Okay, tugende. Okay, gwe fani wange yenna ali eyo abavubuka abaze bambirivingiramu okutuuka wano, abaze bamfolinga ku social media platforms zange, ndi omu kwabo abavubuka abasinga following ennene. Temumfollowinze kubanga nange ebyekifere, naye mumfollowinze olw'okuba nina amazima and I'm legit. Sisobola kulanga kintu nga sisoose kyetegereza, nasoose ne neetegereza, ne neekenneenya, ne neebuuza. Ekintu kino ekya Mogo si kya kifere, wabula Mogo yo ezze kwanguyiriza. Oyinza okuba oyagala essimu ennungi mu bwangu naye nga ssente tokola ki, tozirina. So bo bagamba nti leetako akatono bw'ojja essimu oyinza okuba oyagala ya miliyoni 2, ne bagamba miliyoni 2 kale tuweeko emitwalo 7 ezisigadde ozisasule mpolampola, era bibaamu agreement, bibaamu receipts. Era oba omazeeyo essimu yo ogenda beera nayo. Bannange abakozeeko system eno bweti mugimanyi, kuba Mogo tetuzze nti tuzze leero, tumazeewo ebbanga, okitegedde. So mbadde mbasaba, wamma tebagamba byanjwanjwa. Tuli mu kudiringa ne company ezirina amannya omuli Infinix, Itel, Tecno. Era nkugamba nti gwoba olowooza bya street, gwe yingira edduuka lya Tecno wonna weriri, bagambe njagala simu naye ku nkola ya Mogo, ojja kuba ofuna essimu yo era ojja kgenda naye ewaka. Sooka ojje weebuuze, tegeera, ddayo eka, lowooza, komawo, laba kye bagambye n'ebbanga lye bakuwadde onaalisobola. Saagala ate muntu agambe ate Cruise nze essimu yavuddeko, ate nedda nkunnyonnyodde. Ne mugamba terms ziri nti bwe muba mukkaanyiza n'aba Mogo ne bagamba nti ogenda sasula omutwalo gumu 12,000, just giving an example, buli wiiki ogenda sasula omutwalo gumu 12,000, no failing ogusasula, tebatwala ssimu yo. Essimu bagikulekera, naye bo kye bakola just bakusalako essimu yo noba nga tosobola gikozesa, okitegedde. So kyekyo kyenjagadde okubatangaza nti si bya kifere, naye bali legit. Naye oba muntu wa mazima jangu tukole. Bw'oba omanyi oli muyaaye toyagala sasula, era obuzibu bukwolekedde, okitegedde, beera wa mazima, bagambe nti omutwalo gumu 12,000 buli wiiki, jangu ogusasule, twala essimu yo. Teri agenda kufunako obuzibu. Gwe njagala oŋŋambe ky'oba ondoopera kyokka nti namalayo essimu yange ne bagaana ogimpa kyekyokka, naye ebisigadde bigenda kubeera legit ne mu system nga biraga. Wayagala okwewola fizi z'omwana, taamu ejja, leetayo oba oyina piki, leeta kakaadi, piki yo gisigaze, sigala ng'ovuga, jangu osasule kalooni kano nga bwe tubadde tuteesezza, malayo bakuddize piki, oba mmotoka the same. So bannaye bavuka bannange, buli omu yandiyagadde okubeera n'ekintu ekirungi, buli omu yandiyagadde okubeera ne gadget ennungi, mujje tukwasaganyize wamu n'aba Mogo embeera ebeere malidadi sana. Ebintu byonna weebiri, gadgets zonna weeziri. Kakati ekya ssente kisinziira gwe gy'olonze ya ssente mmeka. Nkuwadde example ne mugamba ow'akakadde oyinza otuwaako emitwalo 28, gwe n'ogenda n'essimu. Kitegeeza the higher the price, then ne percentage nayo ekola etya yeeyongera. Kitegedde nti owa miliyoni 2 bw'oba otessimu ya miliyoni 2 tosobola ate kumpaako 28. Okitegedde, owa miliyoni 2 kitegeeza oyinza okumpaako ng'emitwalo 7, gwe n'ogenda n'essimu yo n'ojja then ng'osasula mpolampola. So kisinziira ku price kijo. Oyinza okulonda essimu ya mitwalo 6 ate kati ow'enkaaga era owa ntono. Kitegedde,
owenkaga tusobola okugamba ffe tuweeko emitwalo 2 gwe nowaako emitwalo 2 n'ogenda n'essimu ne tukuwa ne interest gundi yo gy'ogenda okubango naye gy'okomera okulwawo ebbanja n'olisukka ne interest yekola ki yeeyongera